Bano be bamu ku bakulembeze mu Kampala Saaka ababaka ba Paliamenti ababadde mu kusiibuluka Makago w'ekitiibwa Kaddu Kiberu e Muyenga. Wano Minisita wa Microfinance Haruna Kasolo wasinzidde n'ategeeza ng'abasiraamu bwe basaanidde okweyinulira enkola eya Islamic financing wadde ng'ebiseera ebisinga abasiraamu babadde batera nnyo okubanga batunuulira enkola za gavumenti ezitali zimu. Ddala nga Pulezidenti yakamala okusayininga etteeka eritandika Islamic financing mu Uganda. N'olwekyo tusaba nti mwenna gye muli mwetegekere bulungi nnyo Islamic financing eno ebasange nti mwetegese okujja okugiganyulwamu nga bannayuganda abalala, kubanga eno Islamic financing egenda kuganyulwa bannayuganda bonna nga tuwali kutematemamu mu madiini. Dr. Shehanas Kalisa nga Secretary General ekibuli asabye ababaka bano obutalagajjalira nsonga za ddiini. Ono abasabye okuwaayo zaka eri eddiini yaabwe kuba y'engeri yokka Katonda gy'asobola okukuuma bye bakola, era n'abajjukiza nti ebbanga lye banaamala nga bali ku nsonga z'abantu nabo tebajja kubavaako. Obukulembeze obusooka mulina okubeera ekyokulabirako. Oba mpisa nnungi, naffe tujja kubeera na nnungi. Bwe mubeera n'embi ng'engalo mpanvu, naffe zijja kuwanvuwa. Bwe munaavumanga abantu nga naffe tubavumirako. Bwe munaawalana nga naffe tukola ki? Tubawalanirako. Naye bw'obuuza nti lwaki owalana oli? Ye Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago asabye abasiraamu okwongera okumusabira kubanga wadde yatandise emirimu gye naye tannaba kunywera. Tukyatambuza emirimu era tusuubira. Njagala okweyama ssebo mukadde wange ow'ekitiibwa Kaddu nti ofiisi ewaffe enzigule, tukyatambula bulungi n'emirimu gyaffe era tusuubira tujja kutambulira wamu. Byonna ebyetaagisa ffe tuli baana gye muli nga mutuyita tulabe bwe tuddukanya emirimu bulungi mu kibuga, ate era wetaaga okutuwabula ssebo bakadde baffe musobole okutuwabula tulabe bwe tugitambuza. Ssentebe wa Kabondo akagatta abasiraamu Parliament Haji Hood Katuramu ategeezezza nti kyekiseera ng'ababaka abasiraamu okuba n'eddoboozi erimu kibayambeko okubaako bye baggusa nga biyamba obusiraamu. Bye muyisemu byonna si byammwe mwekka kuganyulwamu, naffe tujja kuganyulwamu era nga nti alhamdulillahi rabbil aalamiin. Nga bwe mulaba oluganda luno lutugasse wano, ffe tusambira gye tuli naye namwe musambire eyo, ffenna twegatta ne tubaako buli omu wayambira munne. Ku lw'ab'omu Makago w'ekitiibwa Kaddu Kiberu, nannyini Hotel Africana Ibrahim Kibirige yeebazizza nnyo bonna abazze era naye n'abasaba bannabyabufuzi okulowooza ku mbeera y'abasuubuzi kubanga nabo ebiseera ebimu babaako ebibanyiga. Baze nnyo Honorable Latifu Ssebagala ne Haji Luyimbaazi abakoze mobilization eno okubeera nti bakumakuma bannaffe okubeera nga babeera naffe wano. Bannange eno y'emu ku nteekateeka y'owekitiibwa Kaddu Kiberu okusiibululanga abasiraamu ku mitendera egy'enjawulo buli lunaku mu mwezi ogw'ekisiibo.